Namubuuza ne mwana wabadde n'abaani mu mmotoka ati nabadde ne bavenomu ne bamwongera be wabadde nabo tebaliwo wano lwaki osibiza banno ekigera lwaki munno wamusibiza ne bamukuba bakubya King Man aina jomanga nabiri satunaliza limbweti nengamba ki nga bamukubali bakubye mukubeko yenna eno face yonna nezimba bili bye bakubya King Man nga wabikubanze nali nfa muganda wange ekkomera siddungi nze n'okuddobuza ku poliisi ntyawo mwana wa poliisi basiba kubanga nalabyeyo obucupa yabadde alunda bucupa bamusibye nti yabafaananidde omubbi oba otegeera olwo yaddalonda obucupa abaserikale ne bayitawo ng'alonda bucupa ne bamukwata nti abafaananidde omubbi oba ekitegeera ne bamuteekayo munda oba ekitegeera kati ekitegeeza ne poliisi osobola okuba oyita ku poliisi ne bagamba kyeko yo mubbi okitegeera ne bakuteekayo oba ekitegeera Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. kale omukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad msibye mutya bigenda bityo je musinziro kubanga mutulaba ndio ne promoter Stuart experience yagino banga tunyumizako nako olwaleero once again ninyongero kujukiza ntukola airport pickups gwakoma mugonga ya feri ya Uganda osobola kubanga tucontactinga 0706794729 tukuvuga okuva ku kisaawe Entebbe pake wamu waka ku mulyango Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe buloba ku nsonga y'okunyirira makeup okupangisa gomasi ez'okumikolo kutimba ku mukolo gwo kustylinga enviiri ebifaanaganako ng'ebyo n'okuyigiriza tuyigiriza osobola okubanga contactinga especially ku number z'olwa Swiss back oyinza okubeera ng'ofuna Betty butereevu nnyo nnyini ddala ne tubeera nga ate tugenda mu maaso nga tushanana suplex gym basangibwa bweyogerere kukubo eriyitamu nga ogenda ebukasa bwoba oyambuka opposite infano kalina eri ku mukono ogwa ddyo ng'oyambuka fleece emba waggulu naate lunaku lw'omukaaga tuba ne boot camp tukola dduyiro abakyala abaagala okukola nyashi okusala omubiri atwebaza munne ababaddeyo mu competition za bodybuilding twasobodde okufuna Mr. Central aida gwe twayitanga Mr. Kampala ate nga teyabadde mulala yabadde Lubega Godfrey ate nga yabadde Mr. Uganda yakala omubiri so byonna mwabirabye nga bwe byabadde ababaddeyo n'abadde babigeberera ku mutimbagano. Back to promoter Stuart. Promoter gwendi naye waneeno nako olwaleero akozeeko n'abantu ab'enjawulo abayimbi boyinza okubanga abamu bali ba icon ajja kubanga yongera okubanga tunnyonnyola paka up to now ne Stuart yakwatiddwa n'atwalibwa emabega w'emitayimbwa nakulungulirawo baziyite enzingu 2 ebiro 2 yasuze mu kkomera yakwatibwa ku macanga butya sawa ndozanga zalinga mmeka zojjukira zalisa 10 mwezi okumacha ne bakuchimira waka mu nyumba ne bakutwala ne bakusiba engeri gye wagenzeko mu kkomera no sibwa wabadde no musango ku side yoli out obatto wabadde na musango nze wabala sijja kulimba nasibiddwa nga simanyi ensonga entwaza ku police kubanga okubanga omaze emyaka nga tokolangako ku musango wabala nze sikolangako ku musango tokolangako ku musango obogamba tosibwanga ku bibiri byanjawulo ozo bawo naye nga tokolanga ku musango kweri sina gwe nali numiza mu bulamu bwange gwe kyonna okumanya oba kitegeera kibanga oli wanakusanga nakubuuza okuse nenga tone bakulya ku mmere oba kitegeera kati nange sikolangako ku musango gwonna bukyaŋŋambaawo naye neewunyiza nnyo ku makya abapoliisi okujja nga baŋŋamba tugenda oba kitegeera neneebuuza kiki ekintwaza
noonyereza ebyemabega byenze nkola nga niko lowooza mwawo mbadde nkumanyi nnyo ng'omuntu atya abasirikale nga nenga bagambye omusirikale ayiseewo obula kuzirika ku luno experience yabadde etya saa 10 okusanze wabweru adulika balaza wabadde okola kisawe 11 ezo otuuka okukwata bakujja ewaka sawa nikolo naliko mu bbaala awo nengende waka dala yaawo naliko mu taxi Kasubi taxi eno munda omwo mwali munda omwo twali munda then nengende waka nebaka nakumakya saa 11 nga bajja bano bakale Justin n'omuntu gwe nali nsuza nga baŋŋamba omuntu gwosuza yajeyo motoka y'omuntu n'agivuga bwe bajja bakugamba kya motoka oba basooka kugamba kirala oba story nze nasooka funa ndala bajja nga baŋŋamba kya motoka kati nkona wali weebase moto twakututte nali neebase oba kitegeera kati ne bajja ne bakonkona oba kitegeera nenzigulawo awo nagulawo ne baŋŋamba ono ajja emotoka biki oba kitegeera nembuuza ate kati wajja emotoka buzibu ki naŋŋamba emotoka siyiye naate tugisanzeemu n'ab'emmundu emmotoka neŋŋamba ab'emmundu nga mbadde simanyi ono kyali nti agudiringa n'ab'emmundu oba kitegeera Kingman mwogere omusajjawo otyo mwogere Kingman balibiranga ne Kingman muyimbiwo muyimbi wange ngalaga nti Kingman yajja emmotoka n'emmotoka atagitambulizaamu ab'emmundu ng'emmotoka yagijja atya mu parking imbu mu parking kala na boss wendo za mugamba ajja muyambeko akuumengawo ka biki okitegeera kandi ndoza yewe yakuuma naga akanvugemu uko oba kitegeera yali agifulumya nasanga bayimbi banne bali awo oba kitegeera n'abateekamu n'abavuga kati yali abavuga n'asanga abapoliisi abapoliisi ne bamuyimiriza ne bamugamba ogenda wa emmotoka sitole ekyo gitwala wa n'abagamba biki anze bakyali bange biki kati ndowooza banna abayimbi yali avuga bo ne bakola ki ne bafuluma ne badduka nga balabye abapoliisi kati ne basigaza emmotoka kati mu kusigaza emmotoka waliwo emmotoka yali ejja kati we yali ejja ne bakubamu amataala kati bali abakubamu bana matala balabako abapoliisi bo ne bakyuka ne bakola ki ne batya ne bagala okudda gye bava ne bali otyo oba kitegeera kati bano ne bagamba Kingman tula mu motoka tugobe bali abakola ki abagenda abadduka kati abapoliisi n'akwata emmotoka ya Kingman nagitulamu n'avuga okugoba banene ababadde bakola ki ababadde badduka kati bali eri okugezako bakwata ne babakalabula akitegeera kati babakalabula emmotoka yagoberi nekalabula kweri otyeno ya Kingman yakalabule kubali oba kitegeera kati ne batuuka ekiseera ne ba stoppinga ne bagamba katubaleke bakole ki bagende balemye oyimirira kati babaleka okugenda ne badiza Kingman ekisumuzo ky'emmotoka ne bamugamba yiye emmotoka yogekola ki gizeeyo kati bo bali eri we bo ne bagenda nabo ne basibira eri maaso bane babadde bagoba kitegeera bane nababadde bagoba bayimirira ne bali ne batuuka ne bayimirira mu maaso kati Kingman we bamuwa ekisumuzo ye nakyusa emmotoka n'agizaawa agikomya mu parking gye yagijja gye yagijja ne bano babadde bagoba ne batandika olondoola eno emmotoka lwaki babadde batugoba kati mu kugirondoola ennyo ne bagisanga ng'eyingira mu parking kati ne balambawo emmotoka weekoze eki weeri we bagikomezaawo kati ne bagenda ku poliisi ne baloopa emmotoka ebadde etugoba ebaddemu ab'emmundu tugirabye parkinze wali mu parking patro nejja ng'enoonya okitegeera kati mu kubuulirizanga Kingman yagibaddemu awo ne babuuliriza Kingman abeerawa ne bavuga patro ne bajja wa ewammwe obeerawo osuza Kingman yoka kati nze abasinga baba bamanyiwo engeri gye sirimu yaaye bangi bo baba bamanyiwo wensula oba kitegeera n'abavuga direct n'emmotoka yaabwe patro ne bajja waka nali nebase ne bankonkona ti munno tumwagala nimbagamba oyo omutwale kwanga muli ba poliisi ng'abantu nno bangi ebyaddala abantu bangi abasirikale be bangi
abasirikale bangi n'abantu basiviliani babulijjo bajjawo okulaba kyekibadde ku makya okwo bakuŋŋaana polisi yajja na patrol number yajja patrol ne bakuŋŋaana kati jjukira abantu buli webakuŋŋaana bo baba tebamanyi nsonga ki buli omu aba ayogera kiki oba kitegeera kitegeeza bulijjo bayaaye biki oba kitegeera naye nga omusajja watu gwe bagaa nti bulijjo bayaaye tobbangako newekaba kasimu ka mutwalo nga tokolanga ki tokabbangako ne mu bulamu bwange sikirotangako nti ndirumya omuntu oba kitegeera naye ne bamutwala ku musango nga mpulira mundu okitegeera bagamba mundu ogwoli naye gwasuza ababbi ababbise otyo nga kyeboogera oba kitegeera so babatwala nga bagamba nti gwe twagala munno gwasuza omubbi abbise emundu alina n'abantu abalala bayina emundu otyo oba kitegeera kati nga bwe boogera ekintu ekyo nange wenzira mu misango mu mateeka nga nange ndaba kirina okundya gwe mateeka nga kirina okundya nga sobola kwozaako oba kitegeera nengezaako afano munnyonnyola okitegeera ne baŋŋamba tetulina musango nesigala ewaka nga muli waka nga tukyali waka jjukira abafande babanga 10 endowooza yaabwe tebeemu abamu bagamba tumutwala bagamba tumuleke talina musango otyo oba kitegeera kati ne beesikasikawe batyo kati banena bagamba nti naye tugende naye ne basinga naye nga kati ate nyinza okugaana ku mateeka nange neninnya emmotoka nenkola ki nange nenjijja oba nze nga manyi tugenda tuuka just oba kitegeera nentuuka ku poliisi netuva ku mmotoka babayitira eri wansi mwajja mutudde eno nabo waggulu eno wansi nali ntudde babasonsika eri wansi eri egye bateeka abafu seebakanga bo bebaka nali ntuddewo enti anti eba ina kaavu bweti kati bweyingira otula muli bwoti mwembanga mulimu batono kati mwena mwatula omwo ne Kingman olwo nga mujja munyumya mbuzi kina Kingman awo wansi kati ng'ojja omugamba ki kati Kingman mubuuza ne mwana lwaki wakoze ebikolobero n'okomawo ewaka oba kitegeera kubanga oba kitegedde nti bagenda kunoonya bakusanga ewaka nze nkuyamba nkusuziza omwaka mulamba tosasula nekinayo kyosazeewo okunkola okitegeera olwo yagamba ki nga tubatumizibwa ati yakanyagamba maneja nsonyiwa nengenda fuba nnyo okulaba nga bakola ki bakuta oba kitegeera kale tuli wansi ffenna kyokka tuli basibe mwaliyo babiri mwekka nga kati wali munene ennyo emmotoka yajja special ng'ekimye mmwe ng'ekimye ffe saa 11 naye nga abantu bangi ewaka gwe mwana nga bitiisa kubanga nze mulo ndoza sinayo kyali wange nga musirikale mwali muva ewaka mwali omwekka oba muyina gube mwalekayo emboozi bulungi nnyo bannaye bayina essanyu lye banzijjamu abantu oba buli antu ne banyi ne bagamba era byonna biyinza okwogerwa oba kitegeera naye nga alina ensolo gye basula nayo nze kyenjujukira tewali wekka tewali omuntu mulala nali waliwo akaana ke nali nkyaziza ku olwo nali asajja banzijira ddala ku kolokoni kuli kwennyini munyenejawa yabamanyi munyumya ne Kingman kati mutuuka ku poliisi ebweyogerere tutuuka ku poliisi banyijako Kingman ye bamutwalira hoteli oba mutwala bamutwalira paka munda tebaddukako ayina ab'emmundu kati we bamuyingiza munda nempulira nga bamukuba abasibe nga bamukuba ebikondo kati gwe lwaki obba okitegeera abasibe bali munda mu kaduuku naye nga nabo bamutemuwali mu basibe balala babbi bakuba anti kati abasibe kitegeeza nabo babbi abalimu oba kitegeera bakuba munabo lwaki wabbi bubi ne bakwata kati gwe lwaki obba oba kitegeera gwe lwaki olina empisa embi biki tunga bamukuba oba kitegeera mwana abasibe kati baba bamukuba eri nga gweno oli ku kintu mpulira nga nze ndi awo nyimiridde ku mmotoka kati bakugamba yingira okyali awo basooka nze kwenyingirizaawo kati ne baŋŋamba ne gwe tonna musango kiki ekikuyingiza nga basirikale be bagamba nembaga nange simanyi kindeesezza wano kubanga munsanze nebaze nangamba ne kati gweddayo abasirikale ababaleese babakulese be bagamba gwegenda kati mba ntambula ngenda
ne bangamba nesoko mutuse ko police osimatuka bakugamba abasirika gwegenda gwegenda kati nze ntambula ngenda bangamba naye kati komawo bo benyini bangamba kati simulako waneeno amalizo ogende kitegeera nengamba nsimuuza promoter omulamba na musango newe police nensimuula kali mukusimuula banene abantadde bo bagenda ndoza nga bana patrol gye bagenda okukuba ebikyeyo kati bana basikala abalajukira ababasigalawo bo baba tebamanyi babali bakutadde bo gaba mateeka wanene buli asimula dda munda ayiwo namalizo simula ntambula nvaawo bampita ate ogenda wa baganiriza ate kati nkoze eki bangambye malizo simula ngende ne bagamba sebo togenda ogenda yingira embaka atafande kiki nanga nedda ani akuwadde obuyinza obukujja waneeno nanga afanda ngambye nyinyi simule ngende nangamba sebo ogenda yingira ne bantwala ne banjijjako ebyennalina nembibawa wayina kina musawo nalinamu emitwalo gyabadde 7 ne flash 2 kitegeera nakatambaala ne babinjijjako ne babisigaza mu kubisigaza ne bangamba yingira kati mu kuyingira jokira bane abasibe bo baba baga sebo olimba jangu neza obera wewozaako banaye sibibadde sibadde nga babagamba abali siba bali munda olimba jokira kati gwe we wano kati abasibe bo bali wano kitegeera bali mu katimba we bati goli wano kitegeera bagamba olina okujja sima bamuyita batyo oyo otyo olina okujja ne zarapi kitegeera kati wetajja ne zarapi tugenda kukuba kitegeera kati banjijako emitwalo gyange 7 omusirikale nakwatako 5 naziwa RP wano mukatayimbwa nga olwo Kingman Kingman bamuvaako ne badda kunze waneeno ekitegeera kati nze ekirungi mwalimu okabaye abakolaki mwalimu abali bakumanyi abamanyi ne baga awo yo promoter Stuart ekitegeera mukomera basangayo baseya promoter Stuart sibakyali bange sibamanyi bamanyi nebo bali bakumanyi nga bo bamanyi ekitegeera naye nga tojja babuuza mwana twesanga wa abajaga watoto labisa ofula abatumanyi kati nga sinaba kuyingirawo kati nga baneeno abakulu bote bamanyi ne banene abali emabega bakolaki bamanyi mwana wa promoter Stuart biki mwana sole kyate kiki okitegeera mwana naye nze sina kyenjogera ninze kuyingira bambonereze nawe nayingira nyaniriza nangamba mwana ate ki nebagamba mwana yansibiza nebamugamba gweyimirira sibiza munne nayimirira nebagamba mubuuze buli kyoyagala kati nentandika omubuuza mwana lwaki onsibiza muli munda mubamu kooti yamu munda within the police mukadukulu munda mubamu abakulu bamu abalala mulimu abakulu naye oyo omukulu kyayogera RP kyekiddibwamu bamuyimiriza nawe oyimirira bagasobola kutandika omubuuza byoyagala tandika omubuuza byoyagala nemubuuza ne mwana lwaki wajja emotoka yabe ndi n'ogivuga nasirika ne bamukuba bikonde gwomanyi omuntu okukuba ekikonde nakuba ne wazimba we wati n'omulala nayongerawo nakuba kati ekyo nekigwa ekibuuzo ekisooka ne bangamba buuza n'ekirala kati nga nfunyemu ekisa nga nange ntyo bagamba sina bye mubuuza kitegeera bamukubye omukwatiddwa ekisa naye nga naawe otyo bagamba nesina bye mubuuza nawe ogamba ekikonde kiyinza ate okudda kunze kati anti nga nkimanyi buli kibuuzo kyembuuza kikonde ku saidi ye kitegeera nate nga bo bakukaka mubuuze promoter ono yakusibiza wano mubuuze oba kitegeera kati nengamba bane kati onamubuuza bagenda mwongera kati nemubuuza ne mwana wabadde nabani mu motoka kati nabadde ne bavenomu ne bamwongera namubuuza
be bani abo boyogerako nabadde ne bano bagondi kati we bali wano ne bamukuba tu oba okitegeera ne bamwongera be wabadde nabo tebaliwo wano lwaki osibiza banno okitegeera lwaki munno wamusibiza ne bamukuba bakubya King Man aina jomanga ndabirisa tunaliza limbweti nengamba ki nga bamukubali bakubye mukubeko yenna eno face yonna nezimba nenga takaaba ndoza nekyamusukkako na ne bangamba nera yongera omubuuza ekibuuzo ekirala namugamba naye kati ebibuuzo ng'omubuuza lwakulwa mpaka ng'oli atwagala mubuuza nange bangamba mubuuze nensikiramu seconds eziwere 10 nga nenkimanya ekibuuzo kyenzizaako mubuuza bagenda mukuba kati nga ndaba eno gye bakuba yonna mu face kubanga bo tebakuba eno bakuba muno wakitegeera ayijukira bo balasita mwana mwasanga omwo munda mukaduku balasita nga bamaanyi bakuba kati kale nga mbalirira obulamu bwe okitegeera nga ndaba bagenda mukuba nenga nawe kyokola ate toyina nentya nenga ate nga nange ndaba we simubuuze bakola ki bayinza okuddako gwa bayinza okukuba nze kati lwaki tolina bibuuzo bimubuuza oba okitegeera kati ne bangamba kati ndowooza tokyalinayo kibuuzo kirala ne mbagamba bane sirina ne bangamba naye kana akasajja lwaki kakusibisizza ffe tukeebuulize ne manya kati bano balina ebibuuzo bingi ate byebikonde obakitegeera ne mbagamba nenegumya naye lwaki mumusonyiwa olwesi tusooke tunoonyereze eki kyakoze kubanga nange sikimanyi eno nga wobagamba kobo wogambye onoddamu ne mbagamba mukama wange ongambye okitegeera nga katumuleke ku lulwo bwekitegeera ne waddamu sibizisa omuntu tujja banabaamu kasibisa mulala tujja mwongera konze aho mumukube nga nkimanyi aho kiba kiwedde kitegeera kati laba mu ddakiika ngaaga ne baleeta sikaali oku parking gye yajja emmotoka kale ne guva kuona kati asikaali naye mu kuyingira naye ne bamukuba bamaze omukuba ne bamuyimusa ne King Man ono asikaali twagala n'omubuuze buli kyoyagala kati awo ne guddamu kati asikaali ye nga nalina obusungu ku King Man nga mubuuze ebibuuzo okumukumu ebitajja nawo obakitegeera nga buli kali kikubona basikali babadde babiri waliwo n'omuddugavu omutini yabadde mugambo tisi King Man nga buli kibuuzo ebikonde biwere 10 ebimukuba ate mu face na King Man ndoza mulabye face ye oya asikali namubuuza ebibuuzo ne bamukuba King Man ne bamutuuza asikali ne bamugamba nawe tuula wali tebamukonako ye asikali yajjamuko neza arapi ne bamukuba ku lujjoolo guno omutwe asikali oyo bamukuba kyokka bwe bamaliriza ne bamugamba nakusibisiza bwereere ne mubuuze lwaki akusibisiza bwereere mubuuze buli kyoyagala asikali yajjamuko na sente za arapi ye yabyerabira kati asikali oyo awedde tuba tukyali awo ddakiika 2 ne baleeta asikali omulala kati asikali omulala ne bamugyamu engato biki naye teyalina ssente musajja watu bamuleese ejjokkola bamugya mu kyalo tananaku kwolwo olunaku lwe yalina okusulawo oba ekitegeera King Man yajjawo emmotoka nga tanaba nasula nawoko ya asikali anda wanga asikali nabuuza King Man ebibuuzo omulala bamukona buli gwobeera ng'oyingirawo oti gwasooka okukubibwa nze yafuna omukisa nesakubibwa oba ekitegeera n'abo ababiri asikali n'asikali bo babakuba kati King Man asikali omulala namubuuza ebibuuzo neera ne bamukuba King Man mwaba bamukubye jukira
Kingman nakubiri emabega yali akagwa mu bayayi ne bamukuba nera line ettama ne lizimba kati lyabadde terina bakuwona akyali mu makerenda ng'amira makerenda ne bamuyingiza ekkomera. So Kingman ebikonde yagabanye biyitirivu mwana kati awo sebo olaba babasibe nabo bejjukanyaamuko bo kati baba babasiba oba kitegeera kati omu n'agamba mwana kano kakyali kanjukiza kididi oba kitegeera kididi wano bamu yajja kididi ne bamusiba nga oyakasimanyi wa sente nakati baba sibe tebafolonga yo yabayimbi ono kyali yayimba sente nina biki bamuyingiza waneno ndoza bali babasibirawo kodda kyali neera wakitegeera kididi bamuyingiza bwoyogerere nyini we bamusibira awo wakitegeera mwana kididi yajja muneno nga tana waddo lwataano kati ne kano bye kakola nti nako kayimbi kididi twategera Kingman nti muyimbi anti kati munaye yanjula muyimbi biki ashegera nawe yanjula naye ndi promoter and so on bo be banyanjula kitegeza mwe bali bakutegeera abali mu kati bo bali bantegeera oba kitegeera abangi abalimu kati banene ababiri bakabaka baabwe nga bo tebantegeera bo babbi nnyo nno ebyaddala kubanga n'emisango gyabwe gy'amaanyi kati awo nibagamba mwana kididi nakakuba wenti kati buli kulaga nga balagira ku Kingman obwegera namukuba boti nga bakubira ddala Kingman ddala obwegera mwana mukuba wenti ne bakuba segera nono naga mwana nakakwata ettayi nenkagwa mu bulago lwakigwo nera nga bakubira ddala mulago wa Kingman olisi waliwo omusajja omunene mwana oli ayinzolozo bali na Kingman muwadde ko nabuzibu yagudde Kingman mu bulago ne bamumujjako bujja tutuga muntu oba kitegeera nga balaga banne nga we yagwa mu kididi tikididi ne tumubuza lwaki togwa oli celebu lwaki totambula na sente mu buselebu ne mugwa mula namubaka ngolo gokola kyawe bamubaka tonze gabane musonyiwe muganda wange songo waberawo ekintu mwana nga nawe kikususeeko nga bamimba njagala omwobo okugamba bane mumuleke nenga sirina njogera kati obajja kunze nga nze nsubira biri bye bakubya Kingman nga wabikubanze nali nfa Kingman msajja mugumu nnyo nenga ate nabo bamala omukuba nekana akasajja kagumu nje Kingman omanyi kaka akasajja kagumu mwana kana akasajja kagumu kanyuma okuba tekajja musaayi kazimba buzimbi nemaga nempuna nze neyongera okwezinga jukira mwamutuula ku ttaka temuli bifaliso omunda temuli okwebaka mwebakawo ku ttaka wennyini wansi just kale wabeerawo nga onala blanketi buno obukapeti si kapeti abankugereze kaki kagoye kemutuulako nti muleme tuula ku seminti ne kaba kagoye we kati kemusulako oba kitegeera mwana ati awo Kingman muganda wange ne bamukuba bubi nnyo nga bamujjukiza kididi neŋŋamba nze nali sigendangako mukomera nga n'ekirooto kyange sikirina ne muganda wange natuuseemu nga n'okulaba obulabye essaawa olina buuza ali wabweru munno gwe bayiseeko okoko nga waliwo azze omulaba ne mugamba mwana teweerabira tulabira ku ssaawa awo waliwo gwe bayise wabweru okulaba kitegeeza obeerawo ng'osabire singa ajja wabweru andabe buli wamalamu essaawa nga 5 ng'owulira teri akuyita ugamba nti kanfulume wabeewo babibuzo bye bambuuza baki gwe buli wakufulumya bati n'owulira nga afanda akugamba essaawa zo ziweddeko eddakiika zo ziweddeko owulira mwana ng'ofa owulira nga nga kale abazze okulaba oba oyagala babeereko okaawo oba ekitegeera mutwaleko okaawo eddakiika nga munyumya ate singa olaba ku bweru eno ekitegeera ogenda owulira mwana eddakiika zo ziweddeko ddayo ekitegeera
kati awo genda owulira ozeeyo ebisumuzo byennyabuli ebisumuzo byo buli webyenyenya nga lwaze okulaba waliwo agwe balina okugulira nga muli munda akasabyenya kibiri ebiriko ebiggula mumanya waliwo gwe bagenda okugulira kati nga mwegamba mwana yenna agenda wabweru alina okujja ne ssente za caayi wootajja na ssente za caayi tugenda kukuba kubanga baba bakimanyi oli yenna abazze okulaba alina okuba ne ssente kati awo gwe jyawo nga tozirina eza caayi awo bagenda okukubira oba ekitegeera sa n'okuba nga n'okumanya ku ssaawa atirisi omanya okubeera mu nsi nga tomanya oba ssaawa ziri mmeka oba buzibye okitegeera akazikiza eva kabamu munda kati awo waliwo abayimbi bamanyi awo naga mwana kati zanda badde bamumanyi abasibe abadde munda mukomera zanda nga bamumanyi ng'oluyimba lwe baluyimba kubanga twayingidde we tuti ebyaddala nga oluyimba lwe bakozesa bagamba tuli muyoleke okitegeera abasibe nga kye bagamba basoose kyogera kuba bakulabye nti gwomanyi zanda oba simanyi nze baba twasanze bayimba olwo oluyimba kati nga buli woobeera ojja nga bali muyoleke oba okitegeera bali muyoleke buli ekiri ku mubiri bikonde biki oba okitegeera nga bwe bakayimba nga bwe bakayimba oba okitegeera nengamba oba nga kumbe buli ekiri ku mubiri gwe bikonde nga bakitegeeza ku Kingman buli awazimbye bikonde kubanga mubiri oba ekitegeera kati awo nga bamanyi okwo ne kubayimbi abasigadde awo kitegeera waliwo kyebanyumirizaako nti baba ne program y'ebyokulya munda mu kkomera awo saawa yokirwe buziba kyayani amubaleetera balina musirikale akubawo essimu ne batakyayibo ne basasula bakikola bati ayi kati olaba eryo ekkomera emabega eno owaliyo ekituli kye bakubamu ekiti ku bbaati kati eno waliyo owa woteeri kirabika emabega w'ekkomera eno kati muleka nabulekanyo wakyayi nayitaba kati wayitaba ye ng'ayita eno ng'ajja kati we mubaamu bantu 17 twagala ebikopo 17 oba kitegeera ng'abireeta n'amandaazi babiyisaamu mwenna kyekiri kyewagambye nti byayingira ne sente alapi nazikuŋŋaanya bwe batuka ogulagulira bonna zikola ekyo nawe yaziwadde nga Kingman gwe wakubinye naye bamugulira n'ali kati Kingman yabaddemu na 2,000 naye ebintu byeyalidde ku ssente z'omu kkomera zisukka n'omutwalo kati gwe wojja n'ezo ssente ziyamba mwana ssente ziyamba ati waliwo linazaawo mu kaduukulu nga ndine kanso paatu ne bagamba oyo atulekereyo ezakyayi awo tulekereyo ezakyayi naye ng'ezakyayi naadde n'obusente butininya ate nga wembuggireyo n'abali ku kawunta n'aba tebayala nnyo ne ngamba kanzisaako miro kati obusente buyamba mwana mulloe oba kusiba obeera eno n'ojjukira banno bewalese mu kkomera nogamba senga nfunewo wadde omutwalo ngubatwalira sure embeera gye basigaddemu munda ekwasa ennaku kubanga bakyasinza okuba n'ekisa abasajja abo bwe basiba kubanga newogenda nga tolina wadde ssente poliisi tebakufaako nti oba ofunye ekyokulya ne basibe banno bwe bakufaako oba kitegeera bwe bamala okukuba batandika okukufaako bakufaako oba kitegeera alapi oyo mulaba gwe bayita alapi aba n'empisa n'ebyo ebintu ebyo birabo ebyo bye muba muliriddeko abyoza alapi yabyeyoleza tagamba omukumu nti yoza ebintu oba munda mulimu amazzi ge bakozesa okwoza anga ekidomola oluusi alapi oyo tayagala kubamenya okitegeera n'abyekolera okitegeera n'okutuula buli muntu wootudde ekikopo kyekyakyeo kikusanga nerindaazi bwekitegeera oli ne wayingira n'ekyokulya woba nga tokigabidde ku muntu teri akikuggyako kasitegeeza omala okumanyira muntu oba wa mu famire then oba oyina eddembe obulungi nnyo okuva ewarapi gwe kati oba bakyali oba ekitegeera gwe ba tebakyakugambako tegeeza kati naye bwatuse Kingman tekyali ya muntu kati Kingman obuzibu bwe yakoze kati naye alabye kati ye naye waamu
kati baleese omulala omusibe Kingman nayimuka nagamba ayingire ne sente za lapi oba okitegeera olwo naye agize okitegeera ne bagamba musirike tulaba akasajja ko kye kagenda okukola alapi yagamba Kingman nakuba obutayimbwa mwana jangu ate tojja na mutwalo jangu ne mitwalo ebiri okitegeera ne tugamba Kingman gwe bakakuba abadde atya kati omusajja bamugulidde Kingman yakubye omusajja ebikonde mu lubuto bane Kingman yakubye omusajja kati mukumukuba alapi agamba Kingman gwani akukiriza okuba omuntu ani akukiriza okuba omuntu ti mwana nawe ndeka oba okitegeera olwo amanyi nti akyaliwe mwana baliwo tebaliko bwakyali alapi yakubye Kingman yamukubye ebikonde kyokka Kingman gwabadde akuba ali wali kyokka nalapi akuba Kingman kati oli gwabadde bakuba naye kati yebuuzo nabadde ankuba yaani oba kitegeera bambadde manyi oba y'omukulu ne kumbe ne bamukuba nebamukuba kiro kiramba nga bakyakuba Kingman nga buli azuukuka akubayo omusajja omukubidde ki omusajja yiti kitegeza ti bamutulugunya ye bamuvaako Kingman yamutulugunya bamuleka bano bye bali mukubye Kingman yabimukuba kyegera kwa omusajja talina na musango kumpi manerenda nti yawola omuntu sente ate omuntu naabula ate babosi bo baga sente abiki ebyo story Kingman yenna amubonerezaamu sekintu kyammwe okutambula kivujja kitya ate kigwobeera ate nguli bweru wa komera kino ekintu mwanga kati time ntuuka batuuka ne bategeerako bakyalibo bakitegeera nti bakusibye kati mu kutegeera ne bajja okutaasa kitegeera kubanga nerako omwe yazze okuntaasa nera ensonga lwaki ndi bweru eggwe ne paatu oba kitegeera n'abalala bonna abataddemu essalandi so nakubadde abamu bazannya ekyenjawulo nsereko kitegeera naye nga nerawo wabeerawo emitwe emikulu muneegi kubeeramu ennyo nogaa mwana nasibwa naye nga ani gwesooka okujjukira eyantaasa oba kitegeera si buli ajja mukomera nti yakutaasa newabeerawo oli akutaasa mwana ekkomera sidi yangu nze nkubuulira natime eno newenkirotako bulosi nti nadde mukomera olina ekirooto ekyentiisa mwana ate asirikale nabatidde nannyo kusiba nga tonna musango mwana tebyanti bakusanze n'omuzzi w'emisa oba kitegeera kuba ffe twasooka nze nafuna okutya bwe baŋŋamba mwana wegasaba kujja malala bamututte mbu balina omuntu gwe bakuba omuntu yafudde neŋŋamba bano tebagenda ku musango gwa madda ngenda okuva ewaka ntambula nzija ate nga bagamba ayina ab'emmundu bye yabadde nabo babbise emmundu neŋŋamba Robert what okujja ate okutuuka story ng'endala okutuukawo ku poliisi twagenza okumaliriza okubiteekako obongo bigoberera nga ate ebintu birala nnyo ageyi nankubadde by the way osi wabweyogerere police station yakutte ebintu bino mu ngeri ya kintu kikulu nnyo yatulaze nti ali senior osi oyo nayimirira mu nsonga abasirikale gye balowezebwa okuba nti gye babadde manyi kuba kuteebereza nayita osi waayo weekazinga najja n'atujoyininga ne tukolayo ka meeting awo ne tutegeera ensonga era yatulaze nti senior yagenze okubata nga balaba nti tewaliwo nnyo kyamaanyi kye badde balowooza nakubadde abamu ba junior abo babadde bagezaako kwagala okulemerako okulya akasente oba okitegeera ate bo we balyagalidde okulya sente ng'omusango gukola ki omusango tegukyaliwo nga mutono nnyo babadde batulowoozesa kubanga kati nina amu afande engeri gye nkulidde ku neeno manyi omwana omuto oyinza okuba tojjukira nnyo bantu naye nga waliwo ye omuntu yakufolowinga kuva wansi eri okitegeera omuntu oyo nga naŋŋamba afande waali awo kitegeera kubanga naye ndowooza followinga ku byabayimbi naŋŋamba kati nanzijayo ku mulundi gwange gwasoose okuvaayo okwo mukomera okutuulako ku wabweru gwabadde gwoyo afande nga mbuuza kubanga yalina ku story ya Rema namakulu okubanga abeerako wa ewaka oba ekitegeera namakulu mwabeerako naye ewa muwaka
yabeerako okwo naffe ewaka. Yafande Rema Namakula yabeerako ewammwe ewaka. Rema yabeerako ewaffe ewaka. Kati yabeeramu ewammwe ewaka yafande yamulabako. Oti afande yamulabako oba okitegeera. Kubanga Rema oyo yakubira akayimba ka Season Seko ne Bebe Cool. Gayo mulaba muyita Kizo oba okitegeera. Kati Kizo naye yali muyimbi yakuba akayimba ne Bebe Cool. Nali yanaye akayimba ke bakaita yetabaaza eyaka mu bulamu bwange. Kali awo kati nga babeerawo ewakaawo kale nga tubeera nabe ewaka oba okitegeera. Kati yafande nga bafollowinga kitegeera. Ne Dalton nga abeerawo awo ewaka kitegeera. Kati afande nga mbuuza mwana Rema story kibi kale nga sagala story agimale banzize munda oba okitegeera. Nga afande kati nga fete tunaba kujja nga temunnaba oba okitegeera. Afande ne munyumiza byonna story Rema twalinga naye nakuba akakayimba Season Seko ne Bebe Cool. Walocha bamuyita remix producer. Bichikali story nene oba okitegeera. Ne munyumiza oba okitegeera. Nembeera koko wabwerwawo nga afande naye mboza aginyumirwa oba okitegeera. Nera wewe na twaliddeko ku time nga afande ambuuza story ezo oba okitegeera. Nana kumekeza nga agamba Rema lwaki tomunoonyaako kitegeera. Kubanga tasobola kubanga yakwerabira. Kubanga omuntu akubeereddemu mu bulamu bwe. Mu bulamu bwe tasobola kwerabira kitegeera. Nemugamba muna abantu abamu bayinza okubanga bafuuka abakabi nga tebakyagala nnyo okumanya ki byemabega kitegeera. Nemugamba time eno nange ndi mu ndongo naye time eno nange nsobola okukola Rema kyakola ki kyali osobola okumakinga omuntu nsobola oteekawo omuntu nasobola okukola ki okukola Rema kyakola kitegeera. Kati ate munayo omuntu wabanga akulaze takola ki takuliiko toba kulaba nga okola ki. Nja kwongera okukola ku mboozi ya Rema okuba wali wagana okujimpa wali wansobera n'endowooza with the time tujja kukola wenje tujja okubanga tukola ki tagisa kululala nakyo kiralo no problem tujja gikola olulala. Kale kati emboozi ekkomera nebeera ng'eri bweti bagambye kuddayo reportinga ddi nga nnya nakuza omwezi nnya guno omwezi gwe tugendamu kitegeera. Naye bw'ogenda mu kkomera tugeze kale singa obadde oyina omusango nga ddala bakwatidde ku misango n'osimattuka n'ovaayo olina ky'oyigamu oba abamu batugamba bagenda mu kkomera ate baba mu bbimbu ne yeeyongera bweyongezi n'akola atya depending ku kyewalabye mu kkomera awo kiyinza okuwa ekyokuyiga. Nze kati nga nze sijja kwetwalira mu kyakuza musango kubanga sikiriimu naye nze kinnalabye muganda wange ekkomera si ddungi. Nze n'okudda obuzaawo ku poliisi ntyawo. Naddayo tunasooka funa security tukwolekera tusobola kuddayo weka. Oyinza asajja bayinza okunyingiririza wa mwana wa poliisi basiba kubanga nalabyeyo obucupa yabadde alunda bucupa. Bamusibye nti yabafaananidde omubbi oba okitegeera. Olwo yadde alonda obucupa abaserikale ne bayitawo ng'alonda bucupa ne bamukwata nti abafaananidde omubbi oba okitegeera ne bamuteekayo munda oba okitegeera. Kati ekitegeeza ne poliisi osobola okuba oyita ku poliisi ne bagamba kyeko yo mubbi okitegeera ne bakuteekayo oba okitegeera. Wetaasa otya bali be babosi bo. Kati nze sabadde na musango naye nga naakusibya kimanyi tolina musango naye nga ate oli mu kkomera oge osuzeeyo. Osuzeeyo ennaku mmeka? Asuze ennaku 2. Nga muzeeyo obedda leero mbala essaawa zigenda ngamba nebanga ziweze essaawa 5 naye ngamba leero bakuyitidde okujja mu kadukuli impact bw'ofulumya ofulumyeyo na poliisi bondi ng'ofuluma obaire tonategeera nti leero nazzeewaawo nyirina nogirina poliisi bondi otambula nayo wakyusize engoye otambula ate kati nayo muganda wange njitya nannyo eno gy'olaba nangamba oba ennaku ziggwako dyebule tofaayo ojja gifuna after naye kyembuuza leero obadde wandabyeko before ofulumire ne poliisi bondi we bamfulumiza mu kkomera kati we bamperedde n'ebbaluwa jokira wabadde wa connectinze dda kuva kiro kuva jjo ejjo mpozi twakugambye nti enkyo jja vaayo okitegeera ejjo wabadde olowooza weetuli awo tuli bigo bakoyinza ovaayo wadde olina essuubi ejjo naye kati nga olaba
abafulumyeko ko wabweru omubuuzaako ko waliyo ko munnanga aliko wabweru awo oba ekitegeera kati nga nakubalira abaliwo n'abaliwo kati ng'owo otaliiwo n'ogamba kati ejjo akawungeeza awo nfudde kati awo mwajjiddawo ne paatu ne mutugamba wali mu butimba ntubagamba nti mugumeemu enkya awo ne tugamba kale at least kwaawo ekitegeeza omusango gwaffe bakyaweddemu maanyi ogambe ye ate kati Sonko uyaze ne paatu ate kati bandeseemu ageyini tewaweddemu maanyi mwatuwadde essuubi newadde temulina ssuubi yali lyabagwa essuubi twawadde tetulina tegeeza wadde omanyi bagenda kwongerayo paka kooti ogende Luzira emisango mukyamanyi gya mmundu mulimu emmundu kubanga baŋŋambye ngaawo simanyi waliwo taata wange ali awo amagye kyegeera nga baŋŋamba katukubire taata w'amagye biki jeno kyegeera nze ne mbagamba mwana nze temubiŋŋamba oba ekitegeera nze njaga kuvaayo kyegeera kubanga ndi taata ali eri kati omunamukubira nga bamanyi otambula ebweru kyegeera omunamukubira nga taliiwo kati ngenda kukola ntya mwana musoke mugobe ku bintu bineeno oba ng'olina chance okuba nga oli wano vaawo nga tumanya ekiddako oba ekitegeera kobo kale muzeeyi katumuleke amuleka nagati awo wajjidde awo tubagamba nti mugumegumemwe obudde bugenze enkya mujavaayo kubanga kati awo nga ffene nga nabase bagamba kati temulina musango muyinza omala wano wiiki oba ekitegeera nange nali manyi ojja mmalawo wiiki awo kati nga byonna ebyo mwana gwe manyi okumala wiiki mukomera era mwina bwe mwasangamu nga bamazeemu ng'ewiiki kati obucupa mwamusangamu kati twasangamu obucupa kati okumanya nti emisango mizibu obucupa tadda musango kyegeera twamusanga nga amazeemu wiiki kyegeera netugamba ffe olwo ab'emmundu oba ekitegeera obucupa amazeemu ewiiki olwo mwe ab'emmundu kati then waliwo abaalinya taxi simanyi baali bava eyo okuyita iganga eyo nga baali babakubidde essimu simanyi bagenda lima watermelon nga lwalina obaali okubalinda wano enakasero abongereyo ewala eyo mu kyalo kati nga tebalina transport kati oli baddamu mukubira essimu nga batuusewo nga takyagikwata kyokka nga transport buli omu nga mitwalo ejeegi oba taxi nga yababanja n'abavuga n'abakomyawo n'abateeka ebweyogerere ne babasiba bababanja transport basanga bali awo tebalina kiddako ne babakamba katubasibe wambo wa taxi yabaleeta paka ku poliisi n'abagamba baneeno babamvugisiza naye kati abamvugisiza takyakwata masimu kyegeera nze sina wabateeka n'abateeka ku poliisi n'abateeka ku poliisi bayingiza mu kaduuko nga nabo bamazeewo wiiki neŋŋamba kati olwo ffe nawe mwaze nemugamba nti nenkya basaawa 4 tuvaayo n'abasibe nessubi ne balitulaba muffe mwana muvaayo mwana ate simujja ne mutujjukirako oba ekitegeera naffe essubi kale weriri naye nga ate nabo bagira ne bagaa naye babagambye okuvaayo naye we mutavaayo kubanga biyinza okyukamu mwana ebya poliisi birala kuba bikyukamu ejo osi yaŋŋambye tujja bbawo ne meeting mpite ow'ekazinga osi tubituulemuko wano era leero mbadde nve waka nenkubira ku paatu zibadde zigenda wera ssaawa 4 paatu naŋŋamba ndi bize genda yoza nnyo omuzannyo ogumalirize kazibadde ziwera nnyo nsimbula okuva ewaka osi nankubira essimu naŋŋamba Mr. Sonko wangi oli luddawa nze ndi mukubo nziyawoko ye jangu waneno ku ofiisi wendi kuba osi nga nkubidde then nga osi w'ekazinga azze kati nga tulinawo ka meeting awo ne tutuula mu meeting era olutudde meeting ayise bwisi basajja be n'abagamba ono mumuwa abantu be n'emmotoka ye mugimuwe byonna mubawe buli kimu ekikwatako gwe musango mubawe tumaze ozuula ekituufu tewali problem Kingman afuluma asikaali ofulume n'emmotoka eveewo awo lwakubanga womanyi bano omanyi buli wafuluma ekkomera owulira ebigambo ebyenjawulo nti gundi ayogedde kino oba kitegeera naye teri kyannewunyisizza kubanga wali omuyimbi gwe na promotinga nga ndi naawe nayisawo akayimba ke oba kitegeera aza nafukako wakabi
nti yalidde n'enkoko okuba nti oba kitegeera nti yasanyuse oba kitegeera ne nga kale omuntu gw'oyambye okitegeera n'omujja wansi gy'abadde n'omuleeta oba kitegeera n'awulira nti bakusibye oba kitegeera n'asanyuka oba kitegeera namwana nekyo nayo nekiribaako oba kitegeera nekinsomesa leero wabadde wategeddeko nti naze because bakuwadde bondi wabadde wandabyeko wabadde wategedde nti wendi awo kati we bampedde bondi nkulabyeko ng'osalawo oti oyita ku mulyango kitegeera kubanga bazze ne baŋŋamba kwanze nadde siriiwo ne baŋŋamba mwana Sonko ne Samukenti bakoze simanya akaki ka video Samu ng'akaaba oba kitegeera nga ndi mukomera mwe babiŋŋambira okitegeera nze bazzaawo abavubuka nga baŋŋamba oba kitegeera ne bagamba amba nga sirina kyenkola ki kimanyi Samu mumanyi ng'alina ebizibu bye nani na bakazi nga kale obimanyi sina kimanyi kale stories munyumiza andi mukomera biki ate biki nga boogera bingi nengawe nafuluma mukama nga nyambye ba mwaka gujja aba mwezi guno njakano nyankala bwe bakusibya twalina program okola story ya Samu Kente lwe bakusibya twagikola omanyi bino byayino genda maaso nankubadde gwe wayino okubanga olimo abamu tero kibagamba ne bakiwakanya kwane namugamba jantu koleko yoli bamusibe tunasobola okolako nze nti bwe tutakola then nava mukomera nakola ki so twalina okukola ebyera bino bigenda maaso ate nga n'abamu aba basirikale obalage nnyo nti okiriko nnyo nabo bakalubya bamanyi nti bajja bange gye bakunyigamu kati ebimu obizanya niyo own way paka lwe bikola ki era bwe twabikoze nga twabikoze wagenze olaba like ate nga tufunye answer endala tokusinga abalala badde balowooza kitukole kino simetu kubyani essimu n'omulala ebyo abameja tebikola mu office z'abantu balala abamu babimanye ebyo sirikali wa polisi akutte oyina omusango diringa naye ate okubire simanyi mejani tebikola mu office kubanga nange nkijjukira nti tata yaŋŋambako ekigambo ate nasokolwa n'olutalo nga gwe lugaani bugaanyi naŋŋamba nze ndi w'amagye nenzo w'amagye ebyange tebikolagana nabaki n'abapoliisi ebyapoliisi bigwa naki n'abapoliisi oba kitegeera mpozi nga kisinzidde musa naga gwe kyolina okumanya nja kuba nti ndi taatawo ndi jeno nenze bajja kusiba nani nja kujja nkuleeta eki kyayi okitegeera nze byange tebikolagana naki pozi waliwo wensobola okutaasiza okitegeera namenyerawo emisango nenga kati taata okumuzza mu bino nga nawe Sonko so kyemalira nga ndaba bali bansaba ennamba y'essimu bajjemu n'abakubi ne bagamba wapi era saagibawo era abamu banyiiga nyanyo bawe enamba muno bakubiro ne bagamba oliwo baali gye nno tebikola mu ofiisi yawa oba kitegeera nange bajja nga aginsana nze taata sikola ki simwagala nnyo mu bintu byange okitegeera ate si tulwaneko kye tusobodde we binaagaana mujja muleeta okitegeera kubanga yayinza okututaasiza otasobola ne wano otusobola okukola ki okusobolawo kale bannaye emboozi yeeyo bwetyo nga bwetambula balina banamu abalina okujja okuwa statement naye badduka emisinde kate bagwe n'ekigo nga bagamba anigotola ku polisi owa statement anigotola polisi owa statement oba ekiraba ne batya but then finally nga bebadde mu musango oba babadde awo era basimattuka busimattusi ne basibisa ffe abatakola ki abatali musango oba ekitegeera naye anyway nabo lero lwange enkya lwabo oba ekitegeera kasita byamaze ndoza nebiggwa Kingman ekyemanyi anytime alina okuba naye nga ajja kuba ali wabweru tujjalawo ba Kingman ne bana nakutunyumiza naye njagala anyumye ku mboozi kubanga mwana ye kati nze obulumi bwalina mu bulamu obwe sibumanyi kitegeera kati ye ate asobola otunyumiza obulamu obukola ki
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.